Farida Mamuswa amaze emyaka 5 ng'akola gwa kufumba ku ssomero lya Munyero Church of Uganda Primary School mu Ggombolola y'e Nawanigi mu disitulikiti y'e Iganga. Uwango alina kufumbira abasomesa n'abayizi bwe twatuukidde ku ssomero lino ng'emmere afumba y'abasomesa bokka. Fumbira mmere y'abasomesa. Ono agamba nti baba waliwo enteekateeka y'abazadde okuweereza emmere ku ssomero naddala akawunga bafumbire abaana baabwe. Kino si bwe kiri. Miti bafumbira bukyatamu n'etandika bazeere bakala kuleetera abaana mmere. Oba oli awo olw'emmere entono efumbwa y'ensonga lwaki entamu ezimu tezikyakozesebwa bwe zityo zitandika n'okutalagga. Eno tamu era bakala kubaleetera duuma. Akulira essomero lino Agnes Nabulo agamba nti bakkiriziganya n'abazadde okuweereza ku ssomero kilo za kasooli 5 n'ennusu 2,000 buli ttaamu nga zino za kukubisa buwunga naye abazadde ne bakiziimuula. Ttaamu 1 ttaamu tukibalira abazaire twabeeta abasaba kilo basalawo ati bajaleeta kilo 5 edda aduuma buli mwana. Embeera eno eviiriddeko abayizi obutasoma bulungi. Omuntu omuyala tasoma tosobola kutoola mwana asomye kuva ku nkyo paka saa 7 ez'ekyaali kale yayira mu 8 paka 12 nga taliire. Omu ku basomesa Salemi Kawumu agamba nti beeraliikirivu olw'abayizi abatoloka ne babba ebintu by'abantu mu kiseera ky'ekyemisana. Singa bajja bayiba ebikadde by'abantu bajja ku neighborhood emiyembe egyo ebintu ebyokulya era bajja basiniikinga bava ku isomero bajja bayiba ebintu by'abeene. Ndala yatuluma mu kibiina tutegeeza bali isomesa ebyenda bituluma. Embeera eno teyawukana nnyo n'ekiri ku ssomero lya Nawankonge Primary School nga lyesudde kilomita 2 okuva ku lino. Mu kiseera ky'ekyemisana bano baddukira ku nayikondo okunoonya amazzi ag'okunywa. Abasomesa bagamba nti abamu ku bayizi badduka ne baddayo mu kiseera ky'ekyemisana kyokka nga tebadda olw'enjala okubasakata. Twazaana kwa kapiira ozaana kapiira ndateguluma. Abazadde bagamba nti embeera eriwo kati yakaweerega engadde lya bukulu nga n'olwekyo kibazibu wali okusibirira abaana entanda kubanga nabo basiba bayuya bwayuya. Ng'anadduse ofunye 3,000 aye ate abaana olina bangi. Aye akasente kano kaibula era ezekisi ne kuyita mu kyalo niwo tubona okugogomba kuno tugogomberwa bwavu. Gano nga gavumenti bweri kuba eti anakaka analoba okutwala emmere gavumenti yenaabanga eri kututulugunya butulugunye. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Iganga Beka Kasaddakawo agamba kati lifuuse etteeka abazadde okuwa abaana baabwe emmere gye banaalya ku masomero. So buli muntu ali n'abapoliisi tuli nabo abali in charge of children welfare. All children are supposed to be fed, whether they're in school or at home or anywhere. Once the child is a child, the child must be fed. Ssentebe wa disitulikiti y'e Iganga Patrick Kayemba agamba nti abayizi bangi basomera ku mbuto nkalu era nga kati bakola kwe kusomesa abazadde obuzibu obuli mu mbeera eno. Mwana buli muzaire buli mwana ateekera okulya ku isomero kyayiteeka olino busaawa eno ebyataasa mwina akyese tubiviire duuma wuuyo abantu muli kukola duuma ebiyambe muge ku isomero duuma musonda akasente abaana babe nga basobole okunwa bugi. Okuva enkola ya bonna amasomero yatandika obaddewo okubaganya ebirowoozo obanga amasomero gasaana okukifuula ekyobuwaze eri abazadde okusindika abaana ku masomero nga balina entanda. Gavumenti erudde ng'etegeeza ng'abazadde tebasaana okusibirira abaana entanda nga bagenda ku masomero naye nga kino tekisaana kubeera kya buwaze ekiviirako n'abaana okugobwa. Kyokka abalondera ebyenjigiriza bagamba nti eky'abaana okutali ku masomero kiviiriddeko bangi obutasoma bulungi.